Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuggala amasomero ng'omu ku kaweefube okutangira ekirwadde ki COVID-19, abasomesa bazze nga balaajana olw'okunyigirizibwa kwe bayitamu nga bali awaka. George Mulinde ng'ono omusomesa ku ssomero lya St. John's Gayaza mu kiseera kino gaakaaba gaakomba oluvannyuma lwa Landiroodi w'e Ssaala Namutebi okumugoba mu nnyumba olw'okulemererwa okusasula emyezi 2 gy'amubanja. Nze Mr. Mulinde George, Dean of Students, St. John's Gayaza Town College. Ndi musomesa mu kaseera kano ketubadde tuyitamu aka COVID katuyisizza bubi mu mbeera y'ebyenfuna okuba nga obuzibu buno buguddewo. Badde emyezi 2 naye olw'obutali bugumiikiriza n'obutamanya mbeera gye tuyitamu bw'atyo n'asalawo bw'atyo mu ngeri eyo n'agamba tuvemu. Namutikwa w'enkubakidde okufudemba bano abaggwereddeko kyokka nga balina n'abaana abato okuli n'omuwere. Okusinziira ku George Mulinde nannyini nnyumba yagezaako kumunnyonnyola nga bwe batakyakola wabula nga buteerere. Namunnyonnyoddeko ng'omuntu naye teyantegedde. Nagezezaako omunnyonnyola ne waliwo omuntu gw'onnyonnyola ng'olaba takutegeera kale ne tuba nga tetwakwataganya mu mbeera eyo. Mukyala wa Mulinde naye abadde akolera ku ssomero ly'erimu nga bonna mu kiseera kino tebalina kyakuzzaako. Bano olwabagobye mu nnyumba ebintu byabwe ne babiteeresa ku mulirwano wabula naye yababuddamizza bamusuubiza okumugoba singa taddiza bantu bano bintu byabwe. Yatugambye eggula ekiro nti tatusangamu waatusangiramu n'abatusuzizza era nange mbadde nkola mu kantiini ku ssomero eyo kaseera kano tulimu. Bwe batyo basabye abazira kisa okubadduukirira mu mbeera eno gye balimu. Saba Mwami Katunwa, Abitex, Bajjo, Omulongo Saala Babirye, Balamu, mwenna mbasaba munziruukirire olw'omwami wange musomesa akaseera kano takola. Nannyini nnyumba zino Ssaala Namutebi tugezezaako okwogera naye ku lukomo lw'essimu okumwegayirira ku lw'abantu bano wabula ne yeerema. Obadde omubanja emyezi emeka? 3. Buli mwezi asasula ssente emmeka? Bwe tuba tuzifunye omukkiriza Namujuzi Rebecca yakusakidde emboozi eno ku Top TV Agokya. Gyabadde emitwalo 16 myezi 2 yadde abaana kale nno olw'embeera eyo n'atakkiriza n'agamba tufulumye ebintu n'enkuba bwennyini etonnya kale twasigadde wabula